nga ndokutaaba nsibye enjegere we bati ndotaba ngamba ebyokuyimba mbiveemu. True story. Nga ndota bangoba emisinde naye nga nina ebifaananyi by'omuyimbi gwendaba we bati era wayimbye style ya gondi era yatuddemu gondi ya gondi era gondi era kakati olwakatiba nga bakufaananya nnyo okusinga. Ebyo tubireke naye omuntu oyo gwe baasinga ennyo okunfaananya yajjanga mu birooto byange. Ndonga eno olina ogiyingira nga naawe onywedde naye nze najja muto omukazi wattu olw'okuba nalina passion njagadde mbeere omuyimbi nange. Sinaba kyovakaminga because I'm still down. Ngezaako bugeza kusituka. Olaba banjagaza Honorable Kasolo. Towabirabako ebyo. Okimanyi nti n'abapromota boolaba nga wamumma asoogera ku station, radio station n'asasula ali mu sound ali mu kuba musical. Kitegeeza kyali kikutuuse. Wemba saagadde sigenda kukuwa. Wabula ate wemba sikuwadde tonfiirako. Oyinza n'ogamba muno muyimbi yakuloga naye nga ate gwe wamma yakuloga. Anti nga mudda backstage eyo ng'atandika okunyiganya. Bw'atandika okunyiganyiga munaye weera nakola alabanga gwamuganyi. Taddamu ng'agamba banne oyo lwaki wamutadde ku posita mugyeko. Twagala bano bayimbe batandika bano bagenda tumalira budde. Ate tugenda kuwa buli omu kuba ate buli omu onoomuwa. Naye kati ffe banze babiswanka ate oyo agenda tuwa miliyoni 3. Okay, ladies and gentlemen, tubaliriza ku Ground Media UG ate ko Sunny Ground TV ebera evening drive nange Edwin K okubanga wendiwe tubanga tunyumyamu nko n'omuyimbi wamwe ompya oba omukadde gyabulidde nakikyaliko kye tuba tuzze okubanga twogerako olunaku olwaleero era nga akadde kaneeno twegatibwako the one and only the beautiful Favor. Naye omwana ono wabeera ku stage sometimes waliwo yanga omanye musimulekwa mulekwa yangamba ekya I'm good, how are you? Bulungi. Gy'obulidde mbeerayo nga nfumba mpona. Wafuuka tiktoka. Ate tiktoka nze ndi muyimbi. Era tubadde tusuubira okubanga mu abagenda okucomplainingira ku biliyoni 5. Nedda mukwano. How are you? I'm good. Gigenda gitya? Milungi. Mulekwa mumanyi. Mulekwa yangamba bw'ofunira ennamba y'omwana oyo gimpe. Talina kiddako ndi awo. Sisuubira nti alina ekiddako. Mulekwa. Naye nga gy'ogamba otya? Sigamba otya. Mujjawe yakola ki? Ate yankola ki? Tewali era nga abajja we babeera. Lwaki abayimbi abo ate abanyirira mu basajja b'abannamu? Sina musajja gwe nabba. Omusajja tebamubba. Tewakoma n'okwo n'omugamba nti by'oyina biraba. Akayimba tekaali ka muntu ssekinnoomu kaali kagenda eri abantu bonna. Omukyalo nasooka kozesa nooni kwaffe na betuyita mu byebimu. N'omala n'omwatulira n'omugamba simanyi omubiri oguyina buli kimu okiyina nti era kye basinziirako okubanga bakutwala. Ennyimba zino abantu bazifulumya, abayimbi bazifulumya kati gwawulira gwalonda n'ogamba kantwale kino. Eddogo lino ly'okozesa ng'otwala abasajja b'abanno tolikozesa ne mu music feva ate olina eddoboozi. Sina musajja gwe ntwala na ddogo. Ani abagala abasajja babaloga mbo omutwale okuba omulozi. Wali olozeeko? Sirogangako. Kituufu abayimbi muli balogo naddala abakazi? Abayimbi balogo si bakazi bokka n'abasajja. Abayimbi balogo nno ddala nno. Nnyo. Si bakazi bokka n'abasajja. Balogira ddala. Tebazannya mu nsonga eyo. Lwaki? Simanyi ndowooza greediness nakwagala kwe oba kiki.
omanyi fame eno buli omu aba ayagala fame, so you have to do whatever it takes. Oba kitegeeza kusiranya abalala, oba kitegeeza whatever it takes to get the fame. Wali olozeeko? Sinaba kutuuka kuloga naye era awo ekinaatuuka nga kyetaagisa kijja kukolebwa. Mu bayimbi ani gwe weesunza okuba nga ogenda mologa? Tewali anannumbagana gwe nnumbagana, kale ate atannumbye mwagaza. Wena gwe wali olabyeko ng'aloga oba n'owulira nga bagamba nti ogundi yaloga munne? Sijja kusupootinga mannya g'abantu naye nga gyebiri nno ddala. So tumaze okukola okiraba. Kaakati awo okiraba amaze okutambulatambulako. Abaana bansupootinga. Baani abo? Abayimbi ate baani bansupootinga kubanga olaba nga Cindy bwe yagamba mu ndongo eno kasita basupootinga talenti ne weebanga evaayo ne bagisupootinga ate mufo ky'ogikwatako bakuba. Abayimbi bwe baakulaba ng'ozze maswali buza bayivani abo baaliyo mu ddwaliro. Omanyi kubanga neesika we bali nga neesika nga nnyinyogoga nenga ng'omufu bana ebintu gwe byatuukawo. Things happened. Sikirojja ekyo asobola obbawa full story Ivan Tumbe. Actually the whole Mary Hart circle. Kubanga nali ndudde okwogera ntaata w'omwana wange naye natuuka ekiseera mu nnyumba nga wenteeka wansi omutwe we bati tegusobola kusituka we bati nga ndokutaaba nsibye enjegere we bati ndotaba ngamba ebyokuyimba mbiveemu. True story. Nga ndoota bangoba emisinde naye nga nina ebifaananyi by'omuyimbi gwendaba we bati. Ndeka munaaye saagala kulumba. Naye bino ebintu bye batufaananya oli n'agamba omwana ayimba nga gundi afaanana nga gundi. Badde okugamba nti ofaanana Irene Ntale tasobola kukola bintu ebyo. Tasobola. Wallahi tasobola. Abayimbi baakulu. Naye banfaananya abantu bangi awo. Baakufaananya awo. Onoonya olwo. Onoonya. Banfaananya awo eddoboozi wayimbye style ya gundi wayimbye gundi ya gundi. Ufa kinenzi. N'eddoboozi. Era wayimbye style ya gundi era yatudde mu gundi ya gundi era gundi era kakati olwakatiba nga bakufaananya nnyo okusinga. Ebyo tubireke naye omuntu oyo gwe baasinga ennyo okunfaananya yajjanga mu birooto. Yajjanga mu birooto byange kale nga mba nesika ebintu byantabukako nenkubya taata w'omwana wange ne mugamba nno ngenda kufiira mu nnyumba. Najja kimu bibiri nkuba enduulu nziruka natera nakugwa ddala. Nenkubira ba Mary Hart abo bajja bavuga emmotoka baali bava na ku show ku comedy store ne bavuga emmotoka paka Bulenga ne bajja mu ddwaliro naye nga n'abasawo bafumise banoonya ekinnuma tebakiraba. Nakomayo era olulimba naluddewo nnyo dduzaako because I was struggling up to now. I'm even still struggling. Teyakuleka kyekyo. Tsunami endongo eno ino giyingira nga naawe onywedde naye nze najja muto omukazi wattu olw'okuba nalina passion njagadde mbeere omuyimbi nange. How do you overcome? Sinaba kyovakaminga because I'm still down. Ngezaako bugeza kusituka mpola. Okimanyi nti osobola okukola oluyimba n'okola audio senza video nezigaana. Nezigaanira ddala nga sina bya invest ate abasajja bala tebaliyo tebakuwa ssente. Nga sente ozifuna naye nezigendera awo mu bintu bwe. Oba is it because nti kino kye babadde bagamba nti Favor ayagala nnyo basajja ba banne? That's what led. Tewali mukazi ayinza kundoga naawe ondogira musajja ki?
era nsooka ne kubuuza ani ku bonna gw'ogamba muyinza okuwondogera ejja kuvaayo Favour eveeyo ngirabeko mbagambe nobagamba nti gundi mumwerabidde olaba banjagaza honorable Kasolo tewabirabako ebyo ate mwana badde ngenda kujja kubanga omwana oyo yasindika tsunami abakyala baira abakyala ba honorable bali so oba baasoma oba abakyala bakulu bategeera tasobola kuddamu ebyo omusajja bodda mu kuloga buli mukazi gwafunye oba ogenda kugwa eddalo kubanga ogenda mulemesa ono abakoono omulemesa ono abakoono olwo abayimbi mwali muweze babiri naye ebyo byali just bigambo by'abantu naye honorable nze simumanyi infact simumiitinga nga nako tandabangako simumanyi tamumanyi okimanyi emikolo wali ogenda gitwala gyonna gyonna tuveeyo kuba akayimba ako kalaba kalina engeri gye kakuba ku mikolo nina we nali nga batwala sisita wange Pioneer n'akateekamu sisita wange n'asooka waga neŋŋamba Favour kumbe eri aseesaamu alabira ddala omusajja omutwala abaana baseesa ani omusajja omutwala bizinesi ozitwala ebyo byali sayansi w'abantu bantu be baali babyogera naye tebyali bituufu obuzibu bw'endonga eno tomanya masasi we gava. So you have never dated Honorable Kasolo? No, I don't even know him. Bali bakuwayiriza sim meeting anko okujjako bino bye tuyimba mu bandi vibe n'ekwata omusajja n'ajja ku stage n'akufuwa ssente ayinza obba yanfuwako ssente nga simumanyi nti yoyo honorable kate nze ndi mulalu ku stage nze muntu asobola okujja n'enkutuulako wano n'enkuzinirako era abeereza bamumanyi n'onsitula n'okunsitula nga ndi ku stage because I like entertaining my people. Nyinza obba namutuulako oba nansitulako nga nze simanyi nti yeye kati ebigambo ne bitandikira awo kakati era oba amasasi gaveeyo bambi bandeke. So Favour weba kusindikira eddogo nga obiroota baagala ove mu ndongo yeah nga baagala nveemu aiva nayo nantetenkanya bambi abantu bonna abandiko by the way mbeebaza because akaseera kaali kazibu nnyo nnyo ako kaali kazibu nakomayo n'enkoga n'enzigwawo bati n'enfuuka akati naye nga nnyo luyimba oluyimba olwo n'essimu yankubira essimu naŋŋamba waliwo wano abaagala mukole kolabu mu luyimba olwo ne mugamba n'essimu kasooke neebuuze n'enkubira mu bajje gye nasookera ne mugamba bajje waliwo ayagala kolabo oluyimba lw'okiraba naŋŋamba ani bwe namugamba erinnya n'agala totawaana bajja kweyambululiramu kakati yali musajja yali mukazi tumuleke no kiŋŋamba yali ayagala kolabo nedda gwe manya nti muyimbi tetulumba kubeera wona agamba nti yali mukazi abantu bajja tandika oga yali musajja era bajja tandika tumulumba tumuleke so n'ogaana okufulumya neŋŋaana okuluddamu. That's when the problems started. Nakusindikira biri ebivaawo twale simanyi oba yalisindika ayinza obba si yalisindika ayinza obba si yeyasindika munaye kati lwaki tomukubira n'omugamba kale kankwekolamu ndeka munange omanyi womanyanga mulabewo tomulumba kumulwanyisa mufuule mukwano gwo wamuleetedde engoma empya mufuule mukwano gwo omusembeze bwoti mufuuke bamukwano wamufuula mukwano gwo mufollowinga tetulina buzibu mulaga wali omumiitinze nako
abayimbi ba band bameetinga almost every artist because bajja ne bayimba ne tuba backing namumeetingako nali nyimiddeko ku stage emu naye yandabako olwakuba nti yandaba ndi baaka by then. So kati nunimba olupya lwe nafulumiza nataddeyo kutestinga if nsobola okusobola that general also naye ate general nayo si nnyangu kubanga erinayo abaayo abamanyi nti be baki nasazeewo mugezeeko ngenamu kuba nnyimba nga 2 nalaba tatambudde nga nzirayo. Ekitegeeza bituufu abayimbi ba bandi balogo. Naye omanyi akatale kano kanene naye ate abantu balabanga akatale akatono. Okimanyi nti omukolo gusobola okubaako abayimbi nga 4 gwe lwaki oyagala omukolo gwonna bagukuwe buli gwe mukono buli mukolo music wa bandi oyo gwe labayimu ssente ow'emikolo naye abaliyo abeefuga nti oyo ye muyimbi wa mikolo tomuyingirira wakulengera ng'ojja misinde ngakubirawo akuzaayo 10 adansi ono w'ebbaala kyova olaba abawala bangi bali mu kuyimba ebiyimba by'ebbaala ebyo tebirina nnyo tebirina naye bandi mikolo otagetinze mikolo mukwano jikira waliyo ssente emikolo girimu ssente kuba kati omuyimbi ajja n'ayimba ennyimba 3 afulumiza mugole miliyoni 3 naye ebbaala ani agera okuyita mu bbaala yakuwa miliyoni 3 okugyako mpozi ng'oli Shiba ng'oli Cindy ng'oli Saha ng'oli abo abayimbi boolaba bayimiridde naye kati ffe banze babiswanka ati oyo agenda tuwa miliyoni 3 no ge mazima kakati oyita Sandra Nax omuwe miliyoni 3 ayimbe kapati ne gundeze gunsiwa omwe miliyoni 3 nate ku mukolo oli abayagala kayi yes akakase 3 zo zingire mu nsawo kakati eno waliyo okukanika eno nze nadduseeyo naye nja kuddayo nja kuweetereza nja kuddayo mu paati 2 wasazeewo bate sabatadde nja kudda nzira nkomawo bakanikirayo eno naye ebbaala ate era alaba akulogerwa 5,000 ge bagenda okuwa so osazeewo obe nga ova mu bandi music oba ennyimba z'emikolo nkomawo kasoke njiweemu break kuba baali banzise njiweemu break naye nja kukomawo naye bubaka ki kati ye kyemmanyi yeemanyi mukwano tonfiirako ndeka tonfiirako ate abaana bangi balina talenti bajja abaana balina talenti kankubuulire abaana abayimba balina music omulungi gye bali eno ku ground naye abali waggulu babasamba oli naajja mbw akuwa kolabo kumbe nga akusuula wansi oba weenunuddeyoko munaayo ovuddevudeyoko ga 10 bw'akulemerera okusindikira ebikompola ajja n'akwesembereza nakukwatako mutambule kumbe akutambuza akuzza gy'oba yakikola omuyimbi omu n'amugye wa muzanzi n'amutwala eri naye yajja asibye 2 Jose n'agamba abayimbi balogo okimanyi nti Jose muyimbi wamaawo n'abatonafulumya nimba kutambulako tebajja kuloga ate ne bino bye tugenda mu masitudiyo nolikodi oluyimba olulungi baluwulirira ku studio
mu studio gy'aluwulirira kati najja naye okurekodinga naga mwana kyoyo bw'aba talubbye mukwano terugenda ttambula abagenda kukola buli kimu ekisoboka lugenda n'ottambula abaana gye bali balina talenti wansi eno naye abamu bakolayoko kati gwe taba abayimbi abakubayo kahiti akamu n'abula bangi wetandika n'okumentioninga amannya simanyi bakina aba professional naye bangi akayimba kamu nga kalungi n'abula gwe manya tayinza kubeera nakibeerabeera nga mwogeddeko Ozambi yakomyewo mupaati twalinga naye ebbanga lyamaze musajja watunga ali mu kafuubo kwata kafuubo ate ogambye mu dansolo teriigundi Fiki Gaza naye okimanyi Ozambi yakolanga n'emikolo Shifura gwomanyi kyekitegeeza nga bakubye oluyimba Ozambi ng'omugole afuluma wali Ozambi yakola ssente sebo Shifura waliwo Fiki Gaza ono yakuba simadde emikome de Gaza biki leere be bayinza otubuulira amazima n'abawala bakubye ku zihiiti omwana n'akuba oluyimba ne lukuba ani ono omuwala ono oba ye Pretty Banks amazima aleka njogere kyenziri oluyimba lwakuba naye muganda wange kimutwalidde ebbanga bakana katannaza ku luyimba olwo bakulengera bulengezi bantu abo baludde mu industry bakaawo kadde abeeyita ba gumite bannyinimu bakaawo kadda tewali upcoming asobola loga upcoming muneka kati we are both struggling lwakwati n'abamu abayimbi ba upcoming nakati bakimanyi nti ba upcoming abayimbi abamu ba upcoming naye nga tebakimanyi nti ba upcoming nga baluddewo naye nga bali ba upcoming tebalina brand etudde bweti eyeeyimiridde yeetongodde ku lwayo so Favour ostruggolinze osimatuse eddogo sinaba ate wendaga wasinga obuzibu ate ovudde gye lisingawo zeero era nja kuddayo lwakwati nene waliyo abaayo obuzibu buva ku bafaani kinamala olaba faani buli walaba omwana atandika oyimbanga gundi oyimbye gundi kati oyo gwoyogerako gwomanyi ki ekyabawulira muli nga bamuleetedde competition oba competitor obuzibu bw'abafaani bwe basinga okuvaako obuzibu kale olabye omwana ayimbye kale ayimbye nga Rachel Ray ayimbye kuba kyayagala naye gwe bw'otandika n'ogenda mu comment section y'omuyimbi ng'olaba oyimbye nga gundi oyo gundi naye waalaba tomanya mutima gwe alabira ddala nga kali muze kamala yes bayiba bino tebiri mu ndongo mukka ne mu bulamu buno obwa bulijjo ne waffe emiji ebiri ne mu bulamu buno tonziriranga ne bakusindikira ebyuma byonna ne babitwala ne bikwata omuliro era bakuba n'osituka naye ssebo tsunami weegudde wasigalawo impact naye batekoze nnyo damage era impact ebaawo kati nyinza okusindika bwe oti n'otagwa naye weenyenyeza yes bwe kiba bwe kityo yeah I felt it took me so long to come era my advice to every artist atandika suubira bino wammanga bagenda kukukuba kasita ofulumya akayimbako ne katambulako oba kasita bakawulira nga kalungi bagenda kukukuba sikukukuba miggo bagenda kukuloga ekyokubiri bagenda kukulya yes ate bw'ogaana abasajja bano ab'endongo nadde abana ba promota balina entondo anti bakadde balina entondo bw'ogaana ng'ate yennyini yakuzza emabega
kusamba we bati okimanyi nti n'abapromota boolaba nga wamumma asoogenda ku station radio station n'asasula ali mu sound ali mukuba music kitegeeza kyali kikutuuse baali bakusabiriza omuntu omu yakikola n'agenda ku radio station yemu n'agamba kyokka gwe yagamba kyali wange bambi era n'agamba gundi wamukola ki oza ate namukola ki yaza wano n'agamba sidda mukuba luyimbo lwo yeyita promota bw'atyo ali awo oba bulubyanza naye bw'atyo kitegeeza bituufu nti abaana ab'obuwala baproducer ne bapromota babasabira ddala okusaba kyanjawulo okuba osobola okunsabako kuba naawe oli muntu nyinza okubeera awo nenkusanyusa oba nyambadde akagoye kange ne katakuleka kyekimu naawe oli muntu nate obuzibu bwe buva bwe ŋŋaana oba ne ŋŋamba tekijja kukola tomera ntundu okutandika ate kunteekako ttaka bwoti kuba siganye lwakuba nti nno naye saagala mpulire nti I'm exchanging my body for your service. Wemba njagadde nja kukuwa wemba saagadde sigenda kukuwa wabula ate wemba sikuwadde tonfiirako oyinza n'ogamba muno muyimbi yakuloga naye nga ate gwe wamma yakuloga tonfiirako nnyo kitegeeza abaana ab'obuwala babasabiriza ate abaana abo abayimbi abatandika babeeyambuliriramu ebintuntu ebitali birungi kati abo bapromota abo abategesi b'ebivvulu anti ngenda kuteeka ku bbaana ngenda kuteeka ku line up nategesa ekivvulu kiri Kavumba Recreation Center njagala kuteeka ku line up ate tolina sente zogenda mumusasula abasinga tebasaba ssente anti nga mudda backstage eyo ng'atandika okunyiganyiga bw'atandika okunyiganyiga munaye weera nakona alabanga gwamuganyi taddamu ng'agamba banne oyo lwaki wamutadde ku posita mugyeko twala bano bayimbi batandika bano bagenda tumalira budde naddala abaana ab'obuwala ate togenda kuwa buli omu kuba ate buli omu onoomuwa anti ayagala okuteeka ku kati walife abatalina management kira buli omu gwamu inboxinga tiktok agwamu inboxinga woni gwamu inboxinga buli omu kifeesinga hayi DJ nze no ngenda tambuza muziko ngenda muwa aba DJ abenjawulo bamukubi anti ng'atandika nanti kati omanyi ekyokukola bw'oba tomuwadde olwo ng'aluziika tasaddukuba ne mu kompyuta ng'aludiriti yes tasaddukuba ensonga zo zeezo industry nkambwe si nyangu wadde nga bwe mbagambye if you are starting artist jangu nno mukwano nga weesibyeza oba 3 kuba sumbuusa tosigazza baana bangi abayiseemu by the way naye nga talina talent katugeze okwaniddwa nga serebu katugeze sala akwogera linnya lya muyimbi munene kati katugeze Jose muyimbi munene alinawo ku alubamu akubyeko ku lugogo nejjula akukwanye awo olina chance okuyisaawo njagala nange kufuuka star nakwatako nakuleeta nofuuka star naye nga abakuwa microphone awo okuyimba oyimba nga nze wano nga njogera kyokka nga ate be basita be tulinawo kakati ate osanga oyo ali mu kkuba omwana wa real talent omwana alina talent eya ddala ng'omwana ayimbira ddala
era ne music omuwulira nti aggumidde oyo mwana muyimbi kakati ate oli gwe baaleeta nga ajjidde ku password magulu akuba ono ajja wa talent oba ye akibonaabonedde ate gwe oyagala yisaawo talent. That is how it is. Yendongo yaffe weeyimiridde bintu bigambo ebityo ebintu si byangu kitegeeza bwe tubadde tubisuubira si we biri si byangu struggle waliwo eyaŋŋamba kati gwe batayagala gaba magulu endongo ekulemi kati mpaaninde kaani kuba nja bba naakamala okuwa wano edi fulume wali nsange kooki naye aŋŋambye emuwe akati wali nsanga omulala naye muwe maama ate nekisinga okwewuunyisa abamu babasasula katugeze nga baproducer omusasula ssente naye ate era n'omuwanga olinamu producer basabira ddala abaana abatandika sifuna nga yansaba naye mbiwulira sifuna nga yansaba safa bonna benakakozesa sinafuna yansaba Brian nesimu security yakoze project yange enejja gyengenda okuzzaako nuno Abad Skills yalukola Abad Skills yalukola then temperature touch naye mulina maaso awo nebbawa naye sofa sinafuna yaŋŋamba nti why favor gira tugire Favor, when you talk of the big names zokoze nazo muntu tajja lowooza nti nno naawe baliwe batyo because otulaba from the day one obuyimba lwasooka okukola watandika ne producer w'amaanyi writer w'amaanyi Moze writer is now the top writer gwe tuyina awandiise ennyimba eziriko Anise Henry is a very good when it comes to mastering and writing nti abantu baneeno obakoze etyo okubanga obalina mu ssaako yo n'okubanga toyise mu bano be bayitamu Favor nga bw'owulira erinnya nti Favor nkubulira ekintu ekikyo nze I have a feeling this thing is for me ate era mu myaka nga 3 4 5 mu maaso Edi nkubuulira nkubuulira mu myaka nga 2 3 4 5 mu maaso I'll be something big because I feel it and doors are opening. Ben yangamba edi mwana Favor ayimba bulungi lwaki takuwa ssente omuyambi nga Favor no kyali wange teyeetaaga kumpa ssente me I had a problem until whenever you support people on willing heart they take you for granted nentuka nengamba the little platform I have kanjesigalize I will work with those who appreciate me omanyi bw'okolera n'omuntu nga appreciatinga ky'omugaseeko mutambula naye omuntu gy'akoma okukula ye alabanga ye byonna yabyetuusizzaako okimanya alwikinga time n'aba ng'ali stuck because zino connections tuzirina for a reason nti ogenda n'onyumya nti all the circle gy'oyina okiraba nti bonna nkola ki mbamanyi bantu bange okitegeera kitegeeza ki nti bw'onaga nti omutima mubi gw'oyina golowooza nze ngenda kukola ki at the end that's why olaba nga ntuuka ne tugamba oyo tumuleke teguba nti mutima mubi ne just it is just the attitude abantu gye bakola ki gye bateekawo after bayamba naye nsi bwetyo Edi abantu abasinga wamala ofuna kyayagala bw'asomoka ennyanja eryato lyavuddewaga kiraba ekyato kyokka ate kyekimuleese naye abantu emitima gyawukana
oli kyakoze najawukana. So Favor, we talk about your project nga tunatera omaliriza. Tumalize okiraba olutadde bakutemba kuziza mu kyalo olese project gyozizzaako endala nosazeewo ovudde mu mikolo ozze mu danso. So olwemba baleeta Be My Be video egenda fuluma ne audio gyeri buli wamu, then na project gyeneta mu maaso awo ne basusu dancers era nayo ya dancehall naba featuring nze because they are good and they are going to push it. Then maaso awo tujja kuddayo mu mikolo but so far bami musupporting challenges muzikole ate nammwe temunkuba eri baba bankuba mwe mumpike bakali yemmwe essuubi lyange lyokka lyensigazza munnaye maaso gye tulaga waliyo bannannyini baayo naye tujja bafitinga mulampaka singa mubanga mumpushinzeeko kuba I can't do it alone. Kyokubiri I'm looking for a management egenda okuntwala mu maaso. We look for manager Roger. We look for him. Manager Roger right now akyali independent tanazaawo muyimbi. Nale manyi yafunye. Ali mu bayambako buyambi. Ayambako buyambi. Manager Roger asobola ate ye tasaba. Asobola managing abayimbi ababiri. Tanga hit boss wakikola. Aina Bugi ne Mimi. Musajja wange tumuleke. Musajja wange. Njagala hit boss nze. Njagala hit boss. Choka bambi. I'm open. No, kadde aliko yagala. I'm looking for a management. Nayo yagala ni? Chenyo. Chogere, wali musajja wange. Anti nyabba neri mitinze. Ate ye bw'atantwala. Okay, kale mugambe mumuwe opportunity nti woli. Mugambe. Manager hit boss. Over Roger, but I'm open. I'm looking for a management. Management because I believe in myself. I'm going to be big. Change lunch money. Sapika. Ofanga kumuntu nga inbox tajiweza. Olaba nalabye ba manager. Ye yezira kufuna namba yo. Nga manyi oli mu industry osobola oyisaawo omuyimbi we. Ne waba atadde buteesi ka lyrics video. Olabirawo notification hit boss. Ne sente tagaba. Ndongo ogireetako sente. Mbuno obyomu sente. Oyinza kwavwala noda mukyalo n'otunda n'ebyowammwe. So you believe in hit boss nti engeri gyakikola? Njagala engeri gyakikolamu. So far ye manager gwempulira ennyo these days. Ng'ogyeko Jeff kuba Jeff already yali. Ne Roger already. So hit boss olaba nga akikola bulungi. Waliwo nowa TCM. Naye waliyo ebizuga tetugendayo. TCM bagintiisa dda. Naye era naye waaba mpise. Neetaaga management kuba mwana bintu bikaluba. Kaluba need a face. So right now investor. Sina investor, sirina mukyamba manya ne investor mwetaaga. Netaaga ekisajja kyange awo nga kigenda kunteekamu ssente. Kigenda. Apromoting nze ng'omuntu. Yeetaaga Favor akola atya right now? Agenda ku socials zange. During Favor Music. Abadde bangamba nkyusa erinnya neyite D Favor. Favor ya FA. Abo be balogo. Kugambe yangambye mbwera erinnya pampu nnyo. Abo be balogo. Siri lyakuba hiti. Lyakuba hiti. Lwaki olikyusa? Oleddogo likunoonya. Linoonya okunsuula. Abo balogo.
so kati bagende ku social zange TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, buli wamu. And Lodi. By the way, mukwano gwange Suku Alpha omanyi? Muyimbi wa gospel. Ayimba gospel kwali ku live yo. Ansindikidde wano eno inbox n'angamba mbu ayagala kwogerako naawe. Ne VTM weeri. VTM Records. Ayagala kuzaayo mu bandi Alpha. Alpha ina bandi eri complete. Mulimu omuwala oyo ayimba obulungi. Omuddugavu. Ayimba bulungi naye neggulo namugambye. Ayimba bulungi naye amalala gasooka eddoboozi. So, Favor, your last words to your fans? Kite kubanga genda ndise okulaba abantu abazze ku live yo. Abamu tebajja mala. Ate ng'essimu eri wala. Bawulira. Bambi nsaba munsupportinge, mumpike, mumpushinge, nga sinabafuna mpushinga bafaani be ba number 1 promoters. Gwe bw'owulira oluyimba lwa Favor n'ogwa mu love nalwo, n'okola zi challenge, no sharinga, YouTube n'ogenda, radio bw'okuba essimu n'olusaba, TV n'olusaba, kiba kimmala. Abalina emikolo banaaye, I'm open for booking. Osobola okuyita ku 0777 977 175. Oba n'ogenda ku social zange you inbox me direct. Balina emikolo gw'owulira nga okiraba akolera, okoze omulimu akolera, ne Be My Be nga akolera. Engeri gye watudde mu ngoma ne ŋŋamba Ndengezeza kalinde. Mary Batta tomumaze. Olaba mwe abatuleetera ebizibu. Nze toleetera bizibu. Nze toleetera bizibu. Ate nawe wagenze n'ogikubamu wali ne ŋŋamba. Oneetera bizibu. Naye tujja kufa ffenna Favor tugume. Naye mbiweebale nnyo. You're a good man. Okuva wandaba the first day you saw me, you liked me. And I'm grateful for that. Omugole utansabangako ono naye ate tekiribaawo. Tujja laba ekyokukola. Otandise ebyo. Tetugenda kubanga tusukkako wano. Nyongera obajjukiza osobola okuba ng'ofuna Ground TV ku www.groundmediaug.com ate kosa Ground Media UG ku YouTube ne Ground TV nayo gyeri ku YouTube. Afro Mobile oba ogirina mu simu yo kyamaanyi nnyo nnyini ddala ate My Channel app gowena ali ku Android nga tosobodde ku accessinga nga ate toyagala na byakusasula My Channel ekkolera nnyo n'osobola okubanga ogenda maaso. Tetugenda kubanga tusukkako wano olunaku olwaleero wabula kyolina okubanga okola ba TikTok muve ku basajja b'abannammwe. Munnaafunye investor we omweteze. Naye nammwe abakyala nga naye Favor mwoli mulekerawo okutankakanya abaka g'abannammwe. That's why you face problems. Sifa abeekwana abasajja be batukwana kyogala bo tebamanyi tebalina abakazi. Gw'ojja okunkwana gw'ove waka nga tomanyi nti wakoleseeyo omukazi. Mutuleke nammwe. Ate abasajja babbula. Bw'ofunayo akusiiyako omutwale ng'ekyamuwendo. Oba bba wa mukwano gwo kasita aba nga alina potential. Siyinza kunenya mukazi. Nenya musajja gwe tokimanyi nti olina gwe wasuze naye mama abaana bo tomumanyi. Nze oba onoonyako ki? Nange ndi muntu neetaaga omusajja. Agenda okundabirira, agenda okumpisa mu mpewo y'ekiro, agenda okunkwatakwatako, kitegeera. Kati nze nange sigenda kufaayo. Gwe weerabiridde nti olina omukazi, nze nkole ntya? Nange neerabira nti omulina, ne wemba mumanyi. Mubeere bulungi, mweraba.